Waisebo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadima kubiti wano. Muganda nje bali ko sebo nzize. Yesebo. Nayogeddeko naawe emisana. Yesebo. Nyinga njagala tukiguse. Muganda yabali. Wangambye? Nti tolaba. Munaye. Kati simu anyaji kunyigira. Ndina katabanyi kange. Kale nsoko nyonyolemu abawuliza bategeere. Munnange nalwala era ne bwe ndwala nalwala emyaka ng'ebiri nalwala maaso n'ensalawo n'enzirukawa mu kyalo naye olumbe lwannuma okunnuma nali ne mukyala wange mukyala wange oyo bamuyita Mama Bushira yeyanjijanjaba n'okutuuka kati essaawa eno mbadde nkusaba omunkubirireko omuneebalizeeko. Swaibu lumbe ekyo olwakujjira olwo lumbe lw'amaaso olwajjira mu maaso nalyajjanga byakusaaga agenda okumenkereza ng'amaaso gazibye nakati tolaba sirabirako ddala kitutte ebbanga ki ndi mu myaka ebiri emuzeeru omukyala nga waali ng'omukyala awo tuli naye naye nagenda okulaba nga ndinga mukaluubiriza ne ngamba kangendeko mu kyalo kati oli mukyalo ndi mukyalo n'essaawa zino wenjogerera era okukubira kuno mwana wange gwe ngambye nagamba ojja kwogera naye bampeereza message nagirabe wano weebale nnyo kutuddamu nsalawo okubira oyagala kwebaza mukyala oyagala kumwebazaako akubeereddewo mbeera yonna kati obeera naye mukyalo ate era najjayo n'atulambulako tatusuululidde kati Kampala wali wazimbayo twali tetunaba omwinamu abaana bameka Mama Bushira? Baana basatu muba muli mwenna tuyagala tumukubire tumwebaze tumugane nti yebale okubeererawo oyebale kumbeererawo kati amaaso gano tolinaamu yadde n'akalaba akatini bwe kati muganda sikulimba sirabirako ddala tolabirako ddala naye nga wali otambuza bulungi obulamu bwo wali butambula nga buli kimu nkikola bulungi naye lumbe lwajjira awo mu maaso bambi njagala sooka okusaasira ate nenkusaba nti webale okubeera omusajja omuvumu omanyi munange okuvayo n'ogamba nti akangendeko mu kyalo nga gwe weesalidde oyinza obutagenda ate kakati n'ogamba kati ani akulabirira mu kyalo? Ndina katabane kange ako kenyini akansindikidde kati mu kyalo eyo gy'obeera wali obeera wa muntu? Ndi kulya ffe ttaka oli ku ttaka lyammwe kale eyo sijja kugendayo nnyo kankubire Mama Bushira olwakadde tovaako. Hello. Nkulamusiza nnyo. Njogerako ne Mama Bushira. Bampita mwami Kadima nkubidde okuva ku Beat ku radio wano. Taata Bushira mwami Swaibu yankubiddeko. Omwami wo nga alina byantumye obubaka mbukutuuseeko. Kaakati aŋŋambye nti yaziba amaaso. Amaze ebbanga nga talaba ng'emyaka ng'ebiri olumbe lwamugwira naye aŋŋambye nti tajula ange nti ombeereddewo from day one embeera yonna obalabirira tomusuulirira ogendayo kwegamba musanyufu waali era kyava ŋŋambye nikubire muna enkusiime nga tuli ku mpewo wano taata bannange nga neyanzige amiina munaye nange njagala okukwebaza nti webala okumwagala omusajja munange omanye ebiseera ebisinga bitutuukako obuzibu bwe buti abakyala batulekawo ne bagenda naye bw'obanga wasigalawo munange nze taata Bushira nanga nti anjagala nnyo ekisooka ekyokubiri munange omwami wange oyo kugamba ki munange mwami Kadima eby'omu kisenge tebittottolo tebittottolo kituufu naye omwami oyo tanjuzza takujuza sina ne ngamba olumu bannange ate bino byakoze oba alaba ayina byakola ebyenjawulo n'ogamba otya nange oba alaba kabogoza njagala okukakkana otuwuliriza omukyalo tegedde Mama Bushira omwami wali ku layini kuno kasooka ayogeremu konawo then nkufuna ate nkwebaza olwebaza mwami Swaibu wanje mzee Mama Bushira wuyogerako naye omwami wange nga nsanyusa okuwuliriza
Wani mama abana. Bannange nga neeyanziza nnyo neeyanzeege weebale kunsiima mu bulamu. Munnaye kankusiime nga nkyali mulamu. Munnange neeyanziza nnyo neeyanzeege weebale kunjagala bbebi. Etasiima abula ajjiwa. Weebale nnyo weebalire ddala yenkole ki bannange ngenda kuzaalira balongo. Amiina obanga gw'oyogedde kubanga ombeereddewo buli mu kimu. Balongo ngenda okusasula ku kino ky'okoze. Basajja batulungi ababikola naye olaba n'osiimira ku mpewo za leediyo. Ate gw'osinga mama Bushira kubanga buli kimu ky'onkoledde nzuno siraba naye n'osalawo okubeera nti osobola okunjijanjaba ombeereddewo buli mu mbeera n'essaawa zino wuuyo kya ompadde abalongo. Bannange mukwano weera n'amaziga gampitamu kale bannange taata Swaibu gwe. Weebalire ddala kyonna kyonna Mungu akuddizeewo sirina kyenyiza kugamba. Mukama yekka y'amanyi. Komawo ewaka munnange ate nkusiime nga nkulabako ku kyokoze. Bannange mwami Swaibu wanyise obubaka bundooza mbutuusizza bulungi. Neeyanziza nnyo mama Bushira bambi nzira mu kusiima weebale ate kansuubi omwami wange mwagala nga bwe neeyagala. Kajja mulungi akikola bulungi kati awo bw'aba gwe singa omwami oyo omulabako mwami Kadima wangi sagala muwaana nnyo n'abakazi bajja muno. naye ogambye singa mulabako kiki? Singa omulabako naawe otegeera nti bannange omwami ono ayagalika mu butalaba bwe naye musajja ajjudde. Kabuguza akubuuziza nti olina kawayogedde n'ogamba nti oluusi oyinza okugamba nti alaba lwaki wayogedde ekyo? Munnange alina engeri gy'akolamu ebintu bye nagambye ebimu eby'omusenge tebitotolwa tebitotolwa naye alina engeri gy'akolamu ebintu bye n'olabira ddala ng'asinga n'abalaba wangi omwami avuddeko. Mama Bushira gwasigaddeko ndoozi omwami avuddeko ogenda n'omutunira n'ogamba nti kyekyo n'ogamba bannange n'ogamba naye mazima olumu muyisaako n'omukono keganga atabuse wamma tweyanza nnyo weebale mune mubeererewo avuddeko naye kasita mwagala nabambi ekikulu kwagala na munnanga abakazi singa bonna baalinga olaba naye ansiimye kati ate ngenda kwongeramu bungi wembadde nkoma ate ngenda kukisusaamu. Kale mukwano tukwagaliza birungi byereere ate ogenda omulabeko akomewo munoonya ku ddagala munoonya ku ddagala eddagala tugezezzaako naye nga birabika byagaana mwabikwasa Mungu twabikwasa Katonda naye nze mwagalirayo nga bw'ali kubanga watugambye alikkiriya wali wonna ate ekyo omukazi kyaba ayagala waliyo ekirala omwami wange mweyagalira nze bwe yasembayo okulaba ekifaananyi kyali kyange kakati ave kunzaalagewa mwagalako kimu tayenda nze nzekka lwakubisaamu akafaananyi bw'ati nze bw'alaba kyekimukwagaza ennyo ate naayenda kwani gwatamanyi nze gwamanyi. Mama tweyanziza nnyo mukwano tweyanze Mukama akutukuumire nnyabo. Kale taata Bushira nkwagala nnyo nnyo. Kale nnyabo beera bulungi. Buli kadima nyumirwa omuziki oyogera n'emboozi zetondeekanga mu mboozi ntuwongereko nze kugenina bayomba nsaleko nyumirwa omuziki n'ebisesa kisinga fitina eri wano ku WhatsApp abateesa bawulira fitina ejja batta naye mune bannaffe ebattira bwereere siraba kiki kyemufa ensi weetyo wetambula otegedde abonagamba nti bannaye laavu eri wano mamba Swaifula mwenna muzze obwedda temulabikako twababuuza mu busiime ba ekisibamu mwagaanye mukabogoza mwe bali kutuweereza bambeyo omukyala wanjawulo abakyala abamu omwami kasita afuna obuzibu ng'awamwekyangawo kati ng'oyo atalaba aba takyalina kyayinza kukola naddala ng'ebyemirimu akasente ebyewaka okitegeera ebyemabega byonna aba takyabijjukira aba alaba biriwo naye oyo omukyala bambi muzira
mukama amuwe kyasinga okwagala mwebale tuweereza kikatunda amaani webale nnyo nagambe nti mama Bushira onjagaze okugwa mu laavu webale kuwagala musajja bambi Jack Ekakiri bwatu mukwano gwange bwatugambye abadesezana ne muli bangi nnyo simanyi bwemba kwatako ne tugenda kwatako betusobodde okubanga tukwatako tulaba temuteseza mutya kati abazadde baffe oba bino babiwulira bambi mama Bushira webale butamulekerera naye kabogozi ofa kinensi bwakubuuziza omwana oyo oba lwaki nkaabye. I'm so happy for him. I'm so excited and I wish them the best with $10 alintinda bwati mukwano gwange bwateeseza kyokka baddaagi nawe mukatongole masajja bwati bwateeseza ayogeza fitina nalo kyokka baddaagi kiki ennugu enaatera okuta nawe Saalongo mufati abatiganza gitemwe bali tuweze mama Jamila waneeka yambye mukyala gwe webale kwagala bbaawo muli mbeera bannaayo otuusiza olugero nti mulungi ne mububi mukama Katonda singa kukolera ekyamagero omusajja naala asigadde mama Jamila waneeka yabo aneti yayuka asese busesi anedi lobadde mukama oli olabiseeko kale Haji Kadima webale kutuweereza ne Anko Kabogoza mwebale okubanga kwe muli ku Pit FM nze mama namwe Namaliga bambi abasajja mwenna mulabire kwoyo nze mama namwe Namaliga mukatale balabire kwoyo bakole ki mama namwe Namaliga mukatale nawe mama namwe Namaliga mukatale tuveeko kati mutukole ki kati muvere tulina mukwano inaffe tulina omukwano naye naye naffe tulina engeri gye tugulizamu otegedde munnange so leka kubanga akolima kale akansembyeyo Hajjati wano tubeere nga tetweyongerayo tugende mu ssaawa yaffe eddako wangi Hajjati mukwano wano tuweereza ekyetinafanyuma nekabowa omwana ngaamuwanye nnyo mu kyalo tebamusokooleko amuwanye n'ayitawo ate abantu obamanyi biiki bagiwuliriza nnyo buli wamu entaana gyamuwanye amukweke wala kubanga abaana babitegedde nti yuswaibu kyekyo sigadde ndaja tinamponye kabowa naye kamumusiimireko kadi nawe bali kuweereza ne Anko Kabo ako katekaba akaggalanda naye bannaaye omukazi tasangika oyo bambi yeebala ayongeremu bwongeza okumulabirira yeebalira eddala oba omukazi ono ye yamuziba amaaso kubanga agambye nti yakoma kulaba ye enseko mukulu toleeta